Ngeze olunaku lw'eggulu amawulire g'okufa kw'omukungu Fred Lukabwe Kisirikko ng'ono yabadde ssentebe w'ekibiina ky'olulimi Oluganda g'atandise okusaasaanira emikutu mu gattabantu egy'enjawulo. Omukungu Fred Lukabwe Kisirikko yabadde ssentebe w'ekibiina ky'olulimi Oluganda nga w'afiiridde abadde ateekateeka mukolo ogw'okukuza wiiki ey'ennimi ennansi ng'abadde ayagala nnyo olulimi lwe. We tutuukidde mu maka ge agasangibwa e Mmengo mu Kisenyi mu zooni ya Kasaato ng'abakungubazi ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okutuuka wakati mu buyinike obw'ekitalo. Muganda w'omugenzi ng'ono ye mukulu we Samuel Ssebbowa Kagulire Ssaalongo atubulidde engeri gy'afunyeemu amawulire g'okufa kwa muto we. Nabadde naakayingira okumutegeeza nga wayise kumpi essaawa nnamba ssaawa 12 zigenda kukwera ssaawa emu. Essimu nejja ne baŋŋamba Kagulire mu mmotoka yo mulimu amafuta. Kunze nina amafuta naye gange matonotono ga nnaku nkulu. Ne baŋŋamba Lukabwe agudde tategeera bamututte mu ddwaliro naye tetumanyi ddwaliro gye bamututte. Ssaalongo Ssebbowa atubuulidde ku ngeri omugenzi gye yafuddemu awatali yadde okulwala. Lukabwe yakutte omuggo gwe n'aba nga atambule ng'agenda mu maaso naye bwe yasimbye omuggo n'agusimba mu kannya ne gukkabusi. Mu mbeera eya bulijjo twandigambye nti amiisinze siteepu kati n'agendera ku muggo n'agwa teyayogedde ekigambo kyonna. Ssebbowa ategeezezza nti omugenzi abadde mpagirwaga mu famire yaabwe olw'omukwano ssaako n'okwewaayo kw'abadde alina gye bali nga kyannaku okubeera nga tebamujjanjabyeko. Kwegamba Lukabwe sijjangako wano naga nti kubanga aliko obulemu talina mmere. Abadde kyakulabirako. Omukiise w'olulimi Oluganda mu lukiiko lwa Buganda olukulu Oweekitiibwa Robert Nviiri ayogedde ku mukulu gw'omugenzi Fred Kisirikko Lukabwe. Naye ng'ekibiina gwalese kibadde eky'olunaku okukuza olunaku lw'ennimi ennansi International Mother Tongue Day. Olunaku luno lubeerawo mu February, buli February ng'ennaku z'omwezi 21 lwatongozebwa mu nsi yonna. Kati ekintu ekyo yakittukiza. Oweekitiibwa Nviiri bw'ati ategeezezza nti omugenzi w'afiiridde nga bateekateeka okukuza ebijaguzo eby'emyaka 75 kasookedde nga kibiina ky'olulimi Oluganda kigunjibwawo. Nga tubadde mu nteekateeka ez'ebikujjuko okutandika n'omwaka guno ogujja gwe tugenda okuyingira 2024. Ebyembi munnaffe tasobodde kuyingira mu mwaka ogwo okutandika ebikujjuko ebyo bye tubadde tutegese naye kwegamba nga tutaddewo nga engeri gye binaatambulamu. Abamu ku babadde bakola naye okulaba nga batumbula olulimi Oluganda n'ennimi ennansi ku lukalu lwa Africa nabo baliko bye boogedde ku mugenzi. Amawulire gankubye wala kuba emirimu gye tukola egy'akakiiko kino egisinga gya bwannakyewa ffe bantu abateekamu ssente era mwami Lukabwe abadde yeefiriza nassaamu essente okulanga emirimu gino gitambula. Abadde mulungamya naddala ku nsonga z'emikolo ku ludda lw'olulimi. Abadde atuwabula buli lwaba awulidde amawulire agatatambula bulungi naddala mu nkola y'emikolo gy'okwanjula era bingi nnyo bye tumuyigiddeko. Mu mbeera eno obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu minisita w'amawulire okukunga abantu b'abeene era omwogezi w'obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooki bubikidde Obuganda okufa kw'omukungu Fred Lukabwe Kisirikko. Namusa Obuganda bwonna mu kaseera kano akazibu era n'okubatuusaako amawulire ag'ennaku ag'okufa kw'omukungu Lukabwe Fred Kisirikko. Oweekitiibwa Kazibwe bw'ati ayanjulidde Obuganda enteekateeka z'okusiibula omubiri gw'omugenzi Lukabwe. Olunaku lwa leero omubiri gwe ogw'omugenzi gujja kukuumibwa mu funeral home. Olunaku olw'enkya ku ssaawa 4 eza kalasamayanzi wajja kubaawo okusaba okw'okwebaza olw'obulamu bwe mu lutikko e Namirembe. Ate era olunaku lwa Nagawonye nga 29/12/23 lutusuubire okuziika omugenzi Esseeta Namulonge ku ssaawa 8 ez'olweggulo. Gutusinze nnyo Aibeene twakuumye bubi.